Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade bagita fa TV ensonga za Palaso ne Alien Skin zinaba kubanga zikomekezebwa oluvanyuma police okufane confirming ati Alien Skin omusango yagutwalayo ako police era reporting jiko nako lwegulo Alien Skin Palaso okosane bazade ba Palaso basinkanye Captain Mike Mugula era nga munango yakoze ki abasinkanyizza nti munange bademba kolagane nti kolagana yaabwe eddewo abala basinga bagamba nti ekyayatidde Palaso okuba nti nno abeera mu meeting eyo n'okulabika ng'akola ki alaga nti yetalina buzibu ku Alien Skin nti oluvannyuma lw'abantu okuva ne boogera ku nsonga za Kalamagi nti era kyaviddeko ne family ya Palaso ne Chameleone nti ogenda mu meeting eyo ne Captain Mike Mugula jjukira Kalamagi abagamba nti Chameleone ye yamutta bagamba nti Chameleone ye yamutta jjukira abazadde ebintu byakoma bakola ki babulankanya mbu bulankanye ebyokutta Kalamagi kubanga abasinga balumiza bagamba nti Chameleone nti ye yamutta Kalamagi binagwerawa binakomekerawa Palaso police emwetaaga tala kubanga agenda ku police nakwali Alien Skin yakola ki yamugulako omusango tulinze tulabe police egenda kugenda emwekwatire yenga ye egenda emwekwatire kubanga bisesinga obo yitidwa ku police n'otagenda police ye ewalirizibwa oba esindikibwa okukukima tabatolokeko tabaddukeko ebintu tebinagwa oluvannyuma lw'okulumba akabira wali emakindye wali ku Fangoni Forest ne bonna emmotoka za Alien Skin kusana okwonona ebintu bingi mu kabira wali emakindye bye byaleeta obuzibu era nga munnange bimu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media kubanga leero ko Wesigiri yavudde n'akola ki n'akonfaminga n'agamba nti Alien Skin omusango yagutwalawo era balinze Palaso akole ki alabike ku kitebe kya poliisi naye tebannamulaba ndowooza kakati ekiddako kyakumukima bbongabbo ndowooza bajja agenda bakole ki bamwenonere ojja kumpulira kye bayita ensasage baba stay on YouTube platform ato osigale nga ogifollowinga bagita fa TV mbebaza mwenna era nembagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga nembagamba nti comment section weeryawo obubaka bontire mu comment section ato osigale nga ogifollowinga mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga mugyekumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bamuyita Palaso munanga oluvannyuma lw'okulumba Alien Skin ebintu byo bikyatapuka butabusi mbale nkyabagamba ensonga za Kalamagi nti bagamba nti baazibulankanya era nti Kalamagi nti Chameleone amanye ekyamuntu abagamba nti bamusaddaaka busadda singa amanyi n'ebigambo by'oku social media nti era abazadde baatidde bukyobola bakoze kibola basinganye Captain Mike Mugula ne mutabani waabwe Palaso yani bamukaka nti okwetondera Alien Skin mbo Palaso yeetondedde Alien Skin olunaku olw'eggulo ninga bana bafudde ku ki byavudde Kalamagi kubanga balaba nti ensonga za Kalamagi ziyinza okukola ki ziyinza okuddamu ne ziyitemuka mu mawulire jjukira ekifaananyi kya family kiba kitankanibwa ekitiibwa kiba kisaanawo ti awo family kyovola yakoze ki kyovola muti yakoze ki nti yaboddeyo ku nsonga eyo onawulira ebigenda okuba nga bikomekerera ensonga zino mbagala nnyo mwenna era nembeebaza ne bagamba nti mukola kyamaanyi okuba nga munfollowinga era bagamba nti muli batabu nnyo okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne ku kale comment section weeryawo obubaka buntere awansi mu comment section tuserenga ogifollowinga luko Wesigiri oba balina pulaani ki ku Palaso bagenda bamukabe bukabi ate awo simanyi kubanga zensonga zisaka tezinnagwa bamwetaaga ku poliisi poziko Alien Skin nga yavidrowings omusango nga yaguggyeeyo kesi nga yagikoze kiyagijjeeyo ne bagikansolinga awo poliisi eyinza okivamu naye guba gukyaliyo poliisi ejjakola ki ejyasigala ndowooza ekitaddeko focus era nga Palaso ajja kuba ayitibwa kitabeere kyangu ajja kuba akwatibwa tujja kuba tumanye girabivudde okusalizeeyo mungera okubanga mugifollowinga bagita fa TV likinga commentinga subscribinga nyiga kale binakomekererawa
binaggweerawa kubanga byo bikyalanda byatandika ndozanga lumu yesi mwezi guno gwa January guze byatandikira mpaka nakakati mbeera bulungi Faali TV gimbagala nnyo mwera